kabaka yakomyewo njagala ndabeyo omuntu agamba omuwambe bw'atyo bwafaanana mu byogedde olabyemu obuwambe kabaka bamuwambye kabaka bamuse kabaka bagenda muwayo kabaka bamuwadde obutwa kabaka bamukozi bannange oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda era nabwe kityo tugwanidde nnyo okukikuuma. Empologoma, omuteregga, cuucu, beene, magulu nnyondo mwali kitaffe mwali. Essaawa zibadde nga 6 ez'amakya ga leero oba mu kiro kya leero. Empologoma negena maaso n'okuba nti etuuka ku kisaawe ky'eggwanga nyaffe Uganda Entebbe. Maama Najjinda abaddewo, Oweekitiibwa Katikkiro abaddewo, ne bagenda maaso n'okuba nti babugiriza omutanda mu buufu obufaananako bwe butyo. Atuwuubiddeko annaye sibayira kuwaya Ssaabasajja atuwuubiddeko. Leero lwennegombye okuba nti senga nali nkola ku kisaawe ekyennyonyi. Leero lwennegombye siwuli tekimpitangako ne ngamba gamba n'abakola night duty. Senga nali nkola ku kisaawe ate nembeera nga nkola kiro. Abakola night duty ku kisaawe kyebalabye wate tebakiraba. Omanyi okutuuka kati zebagambe naye nga omutanda mwana ekisookera ddala waliwo abadde batambuza obutambi obw'amazzi simanya ku mwalo n'ebiringa ebyo sijja biddamu nnyo bo bibasaze omutanda atuuse ekiro kya leero oba amakya gali 6 era mu buufu bwe bumu ku lw'abaana b'eŋŋoma oba ku lw'ab'enju ya Ssaabasajja Oweekitiibwa Omulangira Jjunju agenze maaso n'okuba nti ayogerako gye tuli n'atunnyonnyola byonna bingi byayogedde ojja kuba nga obiyitamuko ebimu ku bigambo byatuwadde era mu kusingira ddala anyiigidde nnyo abaagenda e Namibia era ekyo kibaddemu mu bigambo bye olw'ensonga nti balina ekifaananyi ate tebibadde bigambo bye kusinza ku kiwandiiko bwe yabadde akitandika kibadde ekiwandiiko kya njawulo nga kiva mu famire ya Ssaabasajja era ku lw'abaana b'eŋŋoma wamu n'eŋŋoma ne famire yonna okutwaliza wamu n'alaga obutali bumativu obw'abantu abagenda maaso n'okuba nti bataataaganya eddembe ku sayidi wali e Namibia era nannyonnyola n'agamba nti Namibia nsi nnungi omutanda gye yasiima okugenda awummuliramu. So bano abalala be baali bataddewo embeera n'ebiringa ebyo. Nkikulekedde naye nga nze I'm just so happy that the king is here. The king is here. The king is here. Magulu Nyondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mwali alamula. Tusaba Katonda atuwe ebigambo ebituufu eby'okukozesa nga twogera ku mbeera efaanana bweti. Ekisookera ddala nga bwagambye tuli basanyufu nnyo olw'ekiseera kino kubanga just okutuuka kw'omutanda kusanguddewo ebintu ebirala bingi. Ffe abagezi tubadde tubimanyi oba sinakubeera bagezi naye ffe abategeera kubanga si buli muntu alina amagezi nti ategeera. Kati tulina abantu bangi abakozesa amagezi naye nga tebategeera. Bakozesa amagezi mangi nnyo mu buli kintu n'ekintu ekyetaagisa amagezi amatono nga bakozesa mangi nnyo naye nga ate tebategeera mwanatto. Be babadde bajja bagamba kabaka yawambibwa tetumanyi kabaka gyali n'obuuza gwe kabaka lulala nababuuzaako wano ne mbagamba nti gwe waliwo ababuuza kabaka gyali
nga ne kitaawe bwe yafa yali ku kyeto yasobola kujja kumuziika naye nga naye ayimiridde mu babuuza kabaka gwe olaba kitaawo tewamanya na gye bamuziika tewamuyiwaako yadde ettaka erimuziika tomanyi na bwe yafa ne bye yali alowooza nga afa tewabimanya otandika otya okubanja kabaka okyegedde uyu ono omusajja wammwe bamuyita simanyi yaani yerumbuye oba yerumbuyege oba yerumbuye simanyi naye linnya nno pya nze siriwuliranga ye muntu yekka gwe nasooka okuwulira nga yerumbuye naye ate nga yasinga okuba omuntu atategeerera ddala ku bintu ebyangu ennyo so kyengezaako kugamba nti oyo just example y'abo abantu abafaanana bwe batyo abavodde Obuganda ne babuteeka ku nninga ennyo ne bakenyentereza abantu emmeeme kubanga balina following nti bwe boogera ekintu abantu ne bakola like simanyi bino ebintu byamwe bya gundi comment kugamba bo ekyo nga kibasanyusa so tulina okwesabira ennyo ng'abantu ba Buganda ne Buganda okutwalira wamu ne Uganda ne Africa yonna nga bwe mulabye nti kabaka agenze n'afuna emirembe miyitirivu nye Namibia ku lukalo lw'omuddugavu Africa okyekete bulungi nnyo that unity era ffe tugamba nti we need a united what? A united Africa. So olwa Buganda twagala okwebaza Katonda nti Katonda webale nnyo bali ddala okukola ebirungi eri Obuganda. Obuganda bwava dda tebwakabeerawo. Abantu abasinga obungi ku ffenna twabusanga ati tujja bukola ki? Bulekawo. Ekyennaku nti abantu abamu balowoozezza nti Obuganda bayinza obukozesanga enkwaso okunoonya ebyabwe. Abanoonya ssente, abanoonya obukulembeze, abanoonya ebitiibwa, abanoonya obuganzi, bangi ababikozesezza nga abamu nga bakozesa Obuganda. For example, oli ayinza okukozesa Obuganda n'agamba nti kubanga nze nkola mu Buganda n'akola ebyekiralo ebitategeerekeka. Oli n'agamba nti kale kubanga nze ndi musajja Muganda n'olwekyo oba nina obukulu kugamba abantu bakozesezza nnyo Obuganda. In other words, naye teri kintu kye bakozesa nga kibi. Buli kintu ekirungi kyeyunirwa. Okyegedde? Kabe mukyala mulungi ku kyalo buli mulalu n'atasaanidde gw'ayagala okukwana. Okyegedde? N'atatuukanye na mutindo oyo omukazi gw'abakola ki? Gw'aba ayagala. So kitegeeza buli mukazi omulungi aba ayagala okuganzibwa buli muntu n'asaanidde n'atasaanidde. Kati Buganda ye mukyala omulungi mu Uganda nti n'atasaanidde naye ogenda okulaba nga aggyeyo omutwe ayagala naye alabeko alage amaanyi ge mu Buganda. Buganda ebadde yakisa. Simanyi lwaki abantu si bakisa gyeri. Buganda erabiridde abantu bangi, Abaganda, abatali, n'abo bonna. Nakugambako lala nti Buganda is an ideology. Buganda is not a tribe ng'abantu bebalowooza. Ti Abaganda. Buganda is not a tribe. Buganda is a nation. Gwanga eriyimiridde eririmu kabaka eririmu obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, eririna olukiiko olw'enjawulo, eririna obukulembeze obw'enjawulo, eririna obukuumi, eririna buli kimu ekyetaagisa eggwanga okuyimirira. Ontegedde bulungi nnyo nti Buganda tetambulira ku propaganda. Ontegedde nti gwe ojja kuva eri ovume Katikkiro omuvume byonna by'owulira by'oyagala okumuvuma olowooze nti kimala nti kyekyo kiyinza okunafuya Obuganda. Ow'ekitiibwa Mayiga yabagamba nti nga kakonge ka ku kkubo, naye kye yali ategeeza nti ye si ke kakonge k'oku kkubo. Buganda kakonge ka ku kkubo oba kakonge ka ku mulyango nti bwe kakatakkuba ng'ogenda kakkuba amadda. Abasajja abataka era twagala okwetondera Obuganda ffe ab'Engeye. Nze Samuel Kalungi nfubutuka mu kika eky'Engeye.
kyankola bubi okuba nti ekika kyange kyakiikirirwa nange naffe twali omu ku abo abakukenyentereza emmeeme. Taata tukwegayirira tusaasirire ddala. Omukulu waffe ow'ekika ky'Engeye yatuswaza nnyo era tusaba Katonda amutwale. Tusaba Katonda amutwale, teffe tetumwetaaga. Tusabye Katonda yamutuwa amutwale. Ago bye mazima, kwe kusaba kwange. Buli omwana alina essaala ye, okukusaba kwange. Naswazibwa nze musajja wange ye akabbiro ku nguvu. Ontegedde bulungi nnyo? So mmanyi bulungi nnyo okuswazibwa n'okukenyentereza emmeeme ya Kabaka n'okutuuka ku kuswazibwa kwonna kwaswazibwa ng'owaffe yennyini mwali. Nze nsaba Katonda amutwale. Nze sikyamwetaaga, ate nsabye Katonda wange, sisabye muntu mulala yenna. Amutwale. N'olw'essaala eyo nkomawo ku mulamu ogwokugamba ti Buganda nsi eyeetongodde. Mwe mwenna abalowooza mugenda kunyigiriza Obuganda, mwe muyiseewo ensonga zammwe. Muyiseewo ensonga zammwe. Bwe muba muvunaanyizibwa nnyo mmwe abataka, ne muvunaanyizibwa nnyo era muvunaanyizibwa ku Kabaka. Yatuuka ate Namibia nga temumanyi. Oba muvunaanyizibwa nnyo. Muvodde abantu abawaniridde Obuganda kubanga ekitongole kyonna kyonna ekitambula tekibeerawo lwa MD waakyo. Mwabamu temumanyi management. Ffe twagenda tusoma ne management. Mu management ekikulu kya byonna, there are so many styles of management. Yep. But the best part of management yeri inclusive. Obuganda tebuliiwo, tebuyimiridde ku Kabaka yekka. Obuganda buyimiridde ku bantu n'obuvunaanyizibwa bali mu Buganda. Kyova olaba ffe tetunyooma bantu. Era ffe tetutunuulira abantu ne tugamba nti oyo ate si Muganda, oyo si gundi, gwe tunuulira olukiiko lwaffe. Gwe bw'ontunuulira bw'oti ne bwe nfaanana ndi musajja Muganda. Olaba ndi Muganda nnyo. Nnyo nti nze natandikawo Obuganda. Ffe tetutunuulira kkala, tutunuulira obuvunaanyizibwa n'embalirira yaabwo, kubanga Buganda is a nation where everybody has a right but also has a responsibility and has an account to account for. Ontegedde bulungi nnyo? Kati olwaleero twagala okwebaza, kuba bigambo leero bijja kuba byakwebaza. Tulikola program. Katwebaze ow'ekitiibwa ennyo Charles Peter Mayiga. Yeetaaga na kitiibwa kya bwa dokita olw'okubeera mu kiseera kino ekisinga okuba ekibi eri Buganda. Buganda abatajagala beeyongedde nnyo ensangi zino. Buganda abaagala ogikozesa ensobi beeyongedde nnyo ensangi zino. Buganda eri mu kiseera ekisinga okuba ekizibu ennyo. Naye yeebale nnyo okuyimirira ne Buganda. Yeebale obutadduka mulimu. Puresha gye bamutaddeko abadde ku level esobola okugamba nti njagala okutwala omukisa guno, okugamba nti omulimu ngukoze ki? Ngutadde. Ne bamuvoola, ne bamuvuma, ne bamuyisaamu amaaso, ne bamubbisa, ne bamuteeka buli muze oguyinza okukakkanya omuntu n'ekitiibwa kye, babitadde ku Charles Peter. So twagala okwebaza gwe ne famire yo, kubanga oteekeddwa okubanga olina famire ey'amagezi. Yes, tosobola kubeera nga Charles Peter Mayiga nga tolina famire y'amagezi. Tosobola. Setaka kubanga njimanyi, setaka kubanga njiri kumpi, setaka kuba manyi bumanya nti ateekeddwa okuba alina omukyala omutegeevu, alina famire ne baganda babategeevu, alina ebintu, alina abantu abategeevu abamwetoolodde bangi. Tasobola kubanga ali yekka n'akola by'akoze. Kubanga waliwo wentuukidde n'empulira nga kiyitiridde nnyo eri Charles Peter Mayiga. So twagala okukwebaza kuba gwe Kabaka waffe owaawa,
owebweru weebale kulungamya nsonga weebale okuguma weebale okuyimirira ne Ssaabasajja Kabaka obutamusuulira oba kumukuba bukulu kubanga bo bano abaseketerezi ekiki babadde baagala bawandiikako ne ku bbaluwa mbu Kabaka agobyani Katikkiro ne bambala obukofiira ku mitwe ne balyoka bagira era ffe kubanga era twagala Kabaka nga bamama bammwe bali mu byalo babonaabona tebalina na kyakulya tolina na mitwalo 2 gy'omuweereza mu kyalo oli mu Kampala oyambala akakofiira otagalimbuka oyita mu kibuga bw'ogamba twagala Kabaka omwagazaaki gwe omwagazaaki omubanja otya Kabaka bamubanja twabagamba wano Kabaka tabanjibwa Kabaka tebamunoonya Kabaka asiima asobola okumala omwaka 10 nga asiimye obutabalaba naye abakabaka so twagala okwebaza Katonda olwa Kabaka waffe omulungi twagala okukolimira abo bonna abakozesezza abakikoze mu bukyamu kale kasita mukitegedde mwe tubasonyiye abakikoze nga mugenderedde mwe tetuli basonyiwa ontegedde kubanga waliwo abakikoze mu bukyamu nga pressure muyitiriddeko n'agamanna oba bannaye Kabaka ddala kituufu bino beboogera bituufu yalagawa kale ye n'abanja Kabaka oba n'ayogera ekitasaana ng'akyogedde mu kuba nti bakimukozesezza waffe bwe tuba bw'ogamba awe kino ngenda gattako nze mbadde saagala gattako ddoboozi mbino gye buvuddeko ndowooza zandibanga wiikisi ziri 3 oba omwezi gumu Ssaabasajja ng'ali Namibia yasiima n'akola akatambi n'akaweereza Obuganda ng'ababuuzaako era ke bayita AI anti n'abagamba nti katumalirize bino essaawa yonna ninamu naye akatambi we kaafuluma bangi baakakuba ne bakaganda mu buufu obwo kati kino kyonna bino just njagadde you to do the contrast between the whole two situations that at least he decided n'agamba kansiime I appear gye bali naye nga mpita ku mitimbagano gino egikulaakulana ate bwe gyafuluma anti kubanga era ojjukira abategeera ne tusala omuliro ne tugamba nti Mukama yeebazibwe omutanda gyali akoze eki ateredde kaakati bano ababisambajja tebabisambajja olwa nsonga ndala yonna beekigendererwa kyabwe si Buganda ekigendererwa kyabwe bizinensi ndala ziri mu politics baagala bwa pulezidenti baagala kubeera ba MP baagala kubeera baki baagala their business is different. They have a different business. Tolowooza nti bwe babanja Kabaka nti baagala nnyo Kabaka ate ne Kabaka abamanyi kubeera lumu yajja n'abagamba nagamba mwegendereza abalaga nti baagala nnyo Obuganda okusinga bannaabwe okitegedde beebo boolaba abagundi bambala ebikofiira ku mitwe abambala obukofiira ku mutwe saagala kugenda that side essaawa eno naye mwemanyi mwambala obukofiira ku mutwe ne mubanja Kabaka mutuyambe mubanje Mukama wammwe waali kuba naye agenda ebweru simanyi lwaki temumubanja ndaba agenda nnyo ebweru lwaki temubanja oyo mutwesonyiwe muleke mbabuulira mazima this is a clear warning to you mwesonyi Obuganda otherwise n'ebyo bye mukola temujja kubeera successful temusobola kuba tujja kubeetakkuluzaako tujja bejjako tubeesonyiwe Buganda mugireke mukole ebintu byammwe mwesimbewo emirundi gye mwagala ne bwe mwesimbawo ne mu bisenge byammwe nga mwesimbawo nga bwe mwagala naye mulekeraawo okugatta ensonga endala zonna mu nsonga zammwe mwe mukole ensonga zammwe munoonye obukulembeze munoonye ssente ne billions mujja zifuna naye Obuganda mubwesonyiwe okubukozesa mmwe ebyammwe bimukola ki bye mwagala ontegedde bulungi nnyo ate si Buganda yokka n'obusoga n'obugwere n'obusinga buno obukulembeze obw'ennono bwe bututeekateeka bwe buteekateeka omusoga agenda kubeera atya tiffe mu musoga tufukamira tukola kino tuwasa bwe tuti kakati ebintu ebyo munaabirwanyisa ne bivaawo mugenda kubaawo mutya
oba ntegera bulungi nnyo mubere munsinga mulinga nga mulinga ebireebereebe manye kireebereebe ye mufu atannaziikibwa ku nsi taliiyo ne muggulu tannagenda ali awo kiba kireebereebe kakati abantu yembeera gye balimu obudde buno bali awo mu mbeera ya kireebereebe ontegedde osanga omusajja mukulu musajja mbu muganda ava olw'obuganda ali awo kireebereebe ontegedde abamufu naye nga tannaziikibwa ali wano atusumbuwa buki busumbuyi n'olw'ensonga eno njagala kutwala omukisa guno first of all okwebaza okuviira ddala ku famire ya kabaka ekulemberwa kati obudde immediate family naddala mu line ey'abaana ow'ekitiibwa Jjunju eyatusomedde obubaka obubaka bwe bwabadde very clear bwabadde bulungi bwabadde precise n'atategeera osobola okutegeera bazabe mu bubaka obwo byabagambye nti kati kankozese luzungu you should respect the privacy of the king and in his process of recovery of healing so ng'omuntu omulala yenna yatubuulidde yasanyuse nnyo olwaffe abafuddeyo okusabira kabaka era twamusabira era twasabira obuganda era nze nkugamba kyensabira nkisabira kyesasabira sikisabira buganda nabusabira mukama yeebazibwe saala zange nze aziddamu era waliwo n'essaala gye nsoose okusaba era ojja kuwulira nga agizzeemu saala zange katonda agiddamu okuleka ng'avuddeyo ne yeetonda okuleka ng'avuddeyo ne yeetonda ffe tetujja kwogera ku babika birala twogera ku wange no who is not emotional nange hey what are you talking about ebyo mubive nako yes I'm emotional what is wrong with it I'm emotional because you are causing the emotions okubya omukazi oluyata omugamba tokaaba oli mulalu wa kikula ki no we have to be emotional because you are touching our emotions by disrespecting our king and you think it's going to be okay don't allow emotions of course I must allow emotions tobimbulira nebyo tombulira bwonyigiriza nina kukaaba ate bwe nkaaba sikoma kukaaba nkoma wate mu ngeri endala nyinza okoma mu ngeri endala gyotayinza nakutegeera temuzanyira ku Buganda muzanyire ku birala byonna ate in fact nebirala temubizanyirako don't play with the institutions nakugamba ekintu kyonna kyotatandika kireke tandika ekikyo kizanyiremu okigedde naye ekintu kyotatandika kireke so for I've always been very against to people about disrespecting a noob because size najitandi sigwe wajitandika kye nali ngamba gundi owekitiibwa Mayege gundi omusajja wa mwani mpuuga okigedde bulungi nnyo I was very clear nti if you did not start their thing bweba bakuyisizaamu amaaso towaalirira baleke ontegedde bulungi nnyo the idea is ekintu kyotatandika kiwe ekitiibwa kyakyo kuba tomanyi bakitandika nabigendererwa ki nabigendererwa byabwe kakati gwe tosobola kudda ku Buganda olina emyaka 25 fe abavubuka ab'omulembe guno omulimu ogwaffe guli gumu ku protectinga na kulwanirira Buganda kugitereka kuki kuntiko that is it that is our job your job is not to demand who simanyani gwe omuntu gwotawa mulimu otandika otyo muwata amateeka Katikiro mukozi wa kabaka direct his immediate supervisors kabaka himself karate Katikiro ayogera atya gwe noddamu kulutuwe mukono kulutuwe Masaka kulutuwe Kampala kulutuwe Namungono yogera ki obanja ki ontegede bulungi nnyo oliye mukozi wa kabaka asokera katate gwe omutakoze ojogama nti kabaka anti kubanga bali bakozi fefefe tuli mbuyinza omukozi yategeera n'okutegeera nti mukamaawo gwe omukozi gwogamba omukozi gwonyoomola omukozi yakolerera institution kubanga ye mukozi kyekyamuleeta gwe tolina kyokola olwaleero twagala okulabula nti kabaka mwali kati twogeza maanyi temutunda ttaka bazzukulu ba Buganda diru ez'okutunda amataka temuzibeeramu mubeere mu kugaba liizi mubeere mu kupangisa amataka mubeere mu kukola ebintu ebifaana bwe amataka temugatunda ageebika anagaki ate mu abavubuka kuba n'abasajja abakulu kati batandise otuswaza ontegedde mu mbeera efaana bwetu so twakwebaza bebaza Mukama Katonda alaba
ebya waggulu n'ebya wansi eby'omunda n'ebyokungulu tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala tusensebuse ffe baani aboogera kabaka twatutogera na kabaka naye olwokuba nti abantu betulina okugaberera ffe tusobola obbagambako Jjunju tasobola kujja n'ayogera nabo ow'ekitiibwa tasobola ffe tubalimu ffe tulina okubagambako ffe tubavunaanyizibwako ebyatuleeta nze byandeeta mu media nze okyegedde ebimu ku byandeeta mu media muno si nsonga ndala yonna nsonga ya community development kubanga abantu bangi baali bayingidde mu media bo nga bagikozesa mu bubi etuuka wala ne bavuma abantu ne bawemula ne bakola ki kakati nekitwala ne tubeera nga ffe nze nanenyako ku muzeeyi wange my father is a professor nga buli lwaŋŋamba ebigamba ŋŋamba byamagezi lwaki temuyambako ne mwesimba okyegedde kyengezaako kugamba nti ng'alaga nti bw'otunula contribution ze mu busirifu bwe mpitirivu eri Uganda ontegedde naye onoosanga omuntu ng'ayogera nnyo naye nga talina kyeyalya n'omubuuza nti kiki kye wali okoledde Uganda eki nga takirina so kikyengezaako okugamba nti abantu bye twananyizanga bajjajja baffe batata baffe bajjajja baffe byali ebi kuba nti baalina amagezi ne bagatuulira ebimu ffe tetugenda bikkiriza tuyinza okuba si ffe tusinga okutegeera naye tetusobola kukkiriza kulaba nsobi ne tuzitunulira butunuulizi kyekyo lwaki tuli wano tetuli wano kubanga twagala nnyo okwogera ku Buganda no but the idea is muddeeyo mutunuulire video ze twakola nga tubagamba nti temubanja kabaka naye muntu yeetaaga okuwummula yeetaaga okujjanjabwa gwe bw'oba ojjanjaba ewammwe ebifaananyi by'okuba ng'olaga abantu si mpisa temubanja kabaka temukenyeenteza abantu mitima mujja kulumisa abantu emmeeme mujja kukola mutya nga tubagamba nga tebakkiriza kaakati kabaka yakomyewo njagala ndabeyo omuntu agamba omuwambe bw'ate bwafaanana mu byogedde olabyemu obuwambe kabaka bamuwambye kabaka bamuse kabaka bagenda muwayo kabaka bamuwadde obutwa kabaka bamukozi bannange Mukama Katonda abakuume kale mwebale nnyo mbadde n'omukulu Samuel Kalungi mu buufu obwo ng'ayogera kuba nsonga zikwatagana na Buganda nga bw'ogenze maaso n'okuba nti owulira twesiimye nnyo twesiimidde ddala Omuteregga mwali twesiimye nnyo twesiimidde ddala Ssaabasajja Kabaka mwali Rashid yabadde ku kamera aba CD omusunsuzi erinnya agaliwo omukutu kwoli liking a video eno. Thank you so much.